Sina ndi kutwala. Munyibango ingide mu. Odi chi? Kasibola twasi. Nyingide munju. Ona mukazi uwo. Munyumba yange. Ona mukazi uwo. Alinda. Chichi. Ono ya msaja naye gola byeyo. Msaja wangu. Deka. Atulwanira wano. Deka. Sali kati gwenta. Sali nta. Tolwanira wano. Gwenta. Gwechi. Ono mukazi uwo. Ono mukazi uwo. Kati oja kunkuba. Agakola nani? Oja kunkuba. Omanyibye na Musamu. Agakola nani? Omanyibye na Musamu. Agakola nani? Omanyibye na Musamu gwe. Omanyibye na Musamu. Togenda nga mukazi wa muntu mufumbo ulinde brother. Ulinde. Sokoli. Bino ebintu ogenda bisanga everywhere. Everywhere, every day. Njagala okwogera n'omuvubuka olunaku olwaleero. Ekisookera ddala kyenjagala tujje mu vidiyo eno. Gwe wenna omusajja, singa osanga mukazi wo, amuyita mukazi we mweno vidiyo but nkiwa yandibadde girlfriend. Omanyi tukikozesa nnyo nti mukazi wange wadde tonnamuwasa legally. So, until omuwasiza legally, lwafuuka mukazi wo. Naye ng'okyali mu relationship ya boyfriend girlfriend. Aba tannafuuka mukazi wo. N'olwekyo omuwala ono singa omusanga n'omusajja, singa okimanyako nti girlfriend wo alina abasajja abalala yeebaka nabo, njagala kusaba okole ekintu kimu for your life. Break up. Omukyalo oyo oba omuwala oyo mutte. Uganda erimu abakazi bangi over 20 million bitonde bikyala bibiri mu ggwanga lyaffe lino, over 20M. So if your life is going to be messed up lwa muwala omu bw'ati, olina a lot of issues. Ekyokubiri kyenjagala tujje mu vidiyo eno nti gwe ng'omuvubuka oba omuntu yenna ali eyo, singa obeera n'omuwala naaba ng'ayogera mu ngeri ng'ono gy'ayogera, ateekako defensive mechanism ne waali n'ensobi nga tasobola kutekinga accountability, n'agamba ekituufu mbadde mu nsobi, bannange nsaba kusonyiwa, ekituufu mbadde, n'ateekawo resistance, n'ateekawo embeera kika kino. Naawe omukulu gwali eyo nga toli muvubuka, toli mu bino ebya boyfriend girlfriend, ogezaako kubeerako, oli mu relationship, onoonya omuwala gw'ogenda okubeera naye lubeerera, naye omuwala oyo nga tasobola kutekinga accountability even when they are in wrong. Muganda wange, don't set yourself up. Kite. Now, abalenzi bano bombi njagala obetegeeze bulungi, obajjukire, obatunuulire nga bwe bali. Tunuulira n'embeera y'ekifo gye bali. Quality of life gye bali livinga olowooza eri etya. Abalenzi bano bombi, omuwala ono anytime nkugamba agenda batta bombi. Actually omuwala ono ayinza n'okuba alinayo abalenzi abalala basatu oba bana bayagala. Bano bali babiri abali mu kulwana wano, naye omuwala ono ayinza okuba alinayo n'abalenzi abalala bayagala. Kitegeeza ki? Gwe ng'omulenzi omuvubuka ali eyo, njagala okimanye nti obulamu bwo gwe kikulu mu nsi muno, gw'osinga obukulu mu nsi muno. Obulamu bwo kye kisinga obukulu. Gwe olina okwefaako nga tonnalowooza na kufa ku kintu kirala kyonna. Omuvubuka yenna gy'oli nga tonnalowooza ku kitonde ekikazi kikyala, weerowoozeeko. Omuvubuka ono ayinza n'okuba alina akasente bambi kasula, buli kaseera ayinza n'okuba nga talya, gye muli bangi, nga tolidde musajja wattu akasente n'okaweereza omuwala yafuna ekyokulya. Only obudde kukya enkeera n'omusanga ng'ali yasuze mu maka ga musajja mulala.
bino ebintu biri mu ba happeningako every day of your life. Now abasajja bano abalenzi bano senga obeetegereza bombi, ekisooka teri kibaliko kiraga nti basobola okwefaako in terms of finances. Kubano sikiwa nti kuliko asobola okwerabirira okumala emyezi 2 nga tazzeemu kukola n'abeera ng'akyali okay. Kitegeeza finances zirina obuzibu. Ono omuwala enkya agenda kulengera omusajja. Actually omuwala kikabwe kiti ajja kuva ew'omusajja alina obuliri ng'alina ne paasi, agende ew'omusajja alina TV n'entebe, n'oyo asobola omuvaako agende ew'omusajja alina fridge ne kuuka. That's what is happening in some of these areas nga gy'olaba ka video kano. Ate nga munange seyo kanemu neeno ewali abawala kati abalooking obulungi, abalookinga better. Era omuwala ava ku musajja alinamu akasente akatonotono, avuga akamotoka ke akatonotono, n'agenda ku musajja alina ku sente ezisinga ku zoli kwoli gwabadde naye. Obwo butonde ekyo tulina okimanya ng'abalenzi mwe ng'abavubuka mulina okimanya. N'olwekyo kyandibadde ekirungi nnyo ne mulowooza ku mbeera zammwe. Work on your financial status. Munoonye sente, munoonye kasente. Fe abamu ensobi ezo twazigwangamu ebiseera ebyo nga tukyali bavubuka nga mmwe. But at least fe tuli wano okukola videos nga zino mube nga musobola oziyigirako. Work on your finances. Kola sente. Genda onoonye ku kasente. Ekitonde ekikazi kyesonyiwe. Put yourself first. Ne bw'oba wandirowoozezza okugula ku ngatto ennungi, abasajja abamu nanga akasente ojja kakwata ogulira omukyala omuwala oyo, amuyise mukyala ogulira omuwala oyo akateteeyi. Naye gwe nga akagatto pe. Naye omuwala oyo bw'omala omugulira akateteeyi n'anyirira n'alaba nga alookinga bulungi, ekituufu kiri nti agenda kuba takwetaaga kubanga gwe n'akagatto tokalina. Oli mu birugabire akasente wakaweereza ye. Bw'omala okumuteekamu eyo embeera nga obuteteeyi bumunyumira, ate wali yakusingako ye ayambala akagatto akuba n'akaviiri n'akasanyirira obulungi, omuwala oyo gwagenda otandika okulaba. Abamu mutwala abawala mu restaurants ez'ebbeeyi okulya nga mu nsawo zo mazima olinamu emitwalo 12. Gyonna n'ogenda ne mugirya n'otambula okudda eka. Mweje muli abalenzi mubikola. Gw'otambula okudda eka, omuwala gw'olese ng'omaze otwala out ne wabawo guy n'amuwa lift ku lugendo ng'omuwala addayo. Lift gy'amuwadde n'evaamu okwexchanginga ennamba z'amasimu. Omuwala oyo toddamu mulabako. Ne ng'e12 gyo bambi musajja wattu kaseekende gy'agenda. Now, think about yourself first nga gwe omulenzi. Kola ku nsimbi, kyusa obulamu. Funa, bwe kaba kagoye, gw'oba weesooka okweyambaza nga tonnalowooza na ku muntu yenna. Yes. Ekyokubiri, abalenzi bano batunuulira emibiri. Olabe. Just a simple journey of okutandika okuworkinga out, okutandika okukola ku muscles, okutandika okukola ku mubiri, otandika okulabikako obulungi, kisobola okukyusiza ddala obulamu bwo nga gwe omuvubuka. Naye nkulayirira abalenzi bano bombi omuwala ono agenda badduka. Okitegeera, bw'amala obadduka ajja kufunayo omulenzi gw'ajja osanga eri ku gym ng'alinako 2. Okitegeera, then things will be different. Ekyokusatu, work on your mental strength. Abalenzi, abasajja, tukole ku mental strength yaffe. Abantu abamu reactinze oli akuvuma n'otandika okufunya essaati, n'otandika okufunya empale mb'olwane. Ate munange tebikoma ku bavubuka bokka. N'abasajja abakulu eyo basanga ku nguudo nga balwana. Nga bali mu kulwana.
because oli alina kyavumya ono kati balwana. No, eno scenario yenyini mwandibadde temugituuka nako muba kubanga mentally muli strong. Otunulira butunulizi situation eno n'otunulira omuwala oba omusanze gy'omusanze and you walk away. You never to talk to that person again. Teweetaaga na kulwana na musajja muno because of this girl. Mental strength. Ekyokuna, emotional strength yo. Are you emotionally strong? Are you emotionally strong? Wano twandibadde tutuukawo kulaba ka video kano. They wouldn't be here. An emotionally strong person alina ebintu ebita mukosa. Olina ebintu by'ojja okutunuulira obutunuulizi and you walk away. I think we need to first grow ng'abasajja, ng'abalenzi, nga tetunatandika ku-inviting abawala mu spaces zaffe. Tunatandika ku-inviting abakazi mu bulamu bwaffe. Today, relationships nyingi ne marriages nyingi zili mu kubreakinga because of that area. Emotional balance. Are you emotionally strong? Osobola okuholdinga whatever comes from the mouth of a woman. Nokihandolinga okitegeera with strong emotional muscles nga teweetaaze kuva mu mbeera. Because okugetinga in relationships n'abakyala ekituufu kiri nti akaseera akamu kigenda kukuleetera okuba nga anaatera okwagala okuvako waya. But how balanced are you? Nti omukyala byayogera ne byakola ebyandikuggyeko waya tebikyasobola zijjako. Obisoma n'obitegeera n'omanya a better way to respond or to react nga teweetaaze ku breaking it down emotionally. Men oba guys out there mulino kimanya nti omukyala oba omuwala alina kubeera a complement to your life. See a focus, see a main focus. When she becomes becoming a focus y'obulamu bwo, you are going down. That's why otandika okuwulira omanyi kye mutaddemu. Who cares? Who cares? Do you think a woman is going to care about biki by'omutaddemu? Who cares about that? She doesn't care. Oba omutaddemu ki, she doesn't care. Era tomorrow if she sees somebody who is better than you, who is emotionally strong, who is mentally strong, who is having some, good body, good physique, who is having more finances, agenda kuleka. She doesn't care about what you've put in. So, we need to work on some of these things before we even get in touch with women. Njagadde nkola aka video kano kabeeko omuvubuka gwe kayamba. Naye bottom line ku kino ekigenda maaso waneeno ekirabiddwa, walk away. Abasajja bwe munaayiga ekyokuba nti musobola okuwalking away ne mutabeera disturbed, abamu mutya mbeerawo ne mugamba naye wadde yankitinzeeko naye omuwala ono nga mwagala, naye wadde yankitinzeeko naye omuwala ono nga mutaddemu nnyo bingi, bla 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 bla. And that's why you continue, most of you guys, even in marriages, you continue to suffer. Because you don't even know when to walk away from a bad deal. You don't know. Why? Because you have become emotionally weak. Sebachije Emmanuel.